Popin Media. So Mukulu Muwonge bwe chairman asoose mu byafaayo bikyanga disitulikiti etandika okukyusa budget council tuyekoze eki gyeyayisa era eyo likodi nayo gifunye Bajjeti agwasa nyinga ku bajjeti amuda district chairperson tuze tumuwuliriza ayogera ate atandise kumanyika agwasa nyinga ku bajjeti eyo. We cannot approve anything until we have the copies of the budget in our hands. Through you, Right Honorable Speaker, I want to request the cow to get back to normal. These are my words. Amayaba mtu babyogera. Sebo cow ze banzalagalira. Eba cow abamutufukira ebizibu. I just want to ask myself, how do you connive with a few group of people and you do what others want? Wanga cows no cookies. This is your office. I want to blame you because you're concerned. I don't know the deputy and the other things. How do you dare go ahead and implement a budget which is not in our hands? You know which holders and whose mass are you working for? Fetulowooza nti cow now otandise okubanga cow oli ate government nayimirira no ne mugamba nti aliva waatulekemu. The people you're working with have got a lot of interest. Batululira kwekulaakulanya nakwefunamu kubanza chairman kyayogedde kyokka kinkakasizza bwagamba nti tutuula ne tusalawo ne tulowooza ne tukolako kano na kali. On which orders? This is the supreme board of the district. So Mukulu Muwonge bwe chairman asoose mu byafaayo bikyanga district etandika okukyusa budget council tuyekoze eki gyeyayisa era eyo likodi nayo gifunye. So, Right Honorable Speaker, as I wind up, I'm on the floor. Protect me, Right Honorable Speaker, protect me. Please protect me. Protect me. Okay, thank you. He's coming back as I wind up. Thank you, Honorable Speaker. I'm just interested that the chairman is understanding my words. I'm getting interested that the chairman is now getting my words. I want to echo my words. Chairman, tasobola kukola byayagala. District ya Kayuga. We cannot move on one mercy. There's all a time we have to be a chairman in Gabaloza. Tuchikirira abantu. I get it. Abana basomera kweru gwe mukola million zijja kola kweyagala kola bibyo. Chairman, we need a budget. That's period. Twagala budget ya by'abantu abatono nga biyisa mu mantu etu nga bizikanga kaaso kaaso erina okuyinza okuyisa buli kimu kanywa liswana naye gaddeeke ne kyamaanyi omulamba bayisa bajeti ya baafu nti ye Kayuga nga ne kaaso temanyi nga bakola amateeka babya ebintu bingi mu byokusenga kaaso so n'olwesenga twagala Kyamaanyi Muwonge bayite bajeti entuufu gye twatambulirako ekayitugisuule ate minisita ekimanye kano kaseera katuufu kakuteeka bye twasoma mu nkola tetwayingiraku mu gwokutaano twatuula ne tuyisa bajeti
nga tulina okuyamba abaana abali mu masomero agatalina kaabuyonjo n'ebizimbe mu masomero. Tosobola kukwata miliyoni 15 n'oziza ku luguudo kilomita 3 obanga alina byonoonya. So tetusobola kukwata bajeti eyo tugikole ng'etteeka Local Government Act section eya 3 ne Financial Regulations 27 section ey'omukaaga erambika bulungi emirimu gyaffe. Tuyisa bajeti na kulondoola. So tetusobola kusigala nga tukole ebyo ng'ate ffe oba teriiwo kaaso kabijamu teri bakwata ssente zaffe. tubasaba bajeti ne bagituwa naye nga ffe bajeti tugisomodde okuva mu minisitule ebiriko byonna si byebyo ne tuyisa miliyoni 15 zigende mu toilets 6 bazizizza mu ne tugamba tusokose egendeko miliyoni 40 kuliko miliyoni 6 kati sente zino ze bagenda bajjajja ku projects tetumanyi na gye ziraga chairperson waffe tatuyamba yegasa ne bali abasajja batekiniko ffe tujja kuweereza abantu abeere ku lw'oludda lw'abantu kyetwagala. Olutuula oluwano ku disitulikiti y'e Kayuga si lwa bajeti abantu baagala bakimanyi wabula lwa sipiika yeesimba ku chairman. Olwedde sipiika kati kandidate aneesimbyeko. Sipiika okukkiriza abavubuka bano okusituka n'atandika okuyisaamu abantu amaaso nze ndowooza ekyo si kirungi ku disitulikiti yaffe. Sipiika waba teyezeeko ffenaffe tusobola okwerwanako. Waba alowooza Firudi Emulemi okunoonyezaayo akalulu ng'alowooza akalulu ke agenda kafunira mu kanso ya disitulikiti ekifo kye tuwa ffenna ekitiibwa kye tulina okuteesezaamu ebintu by'amakulu nga ye aleetamu katemba we bwetoloola mbula okuba sipiika ejjogo tetugenda kulikiriza. N'olwekyo ekibaddewo mu kanso ndowooza kabonero akalaga sipiika ti bino bye yazzeemu si bya muzannyo. Tugende mu field tulwanire eyo entalo ze azijje ku disitulikiti y'e Kayunga. Efa akalulu tukanoonya eri wansi ku ground. Ate okimanya akalulu gye kali kabangayo tukanoonya era kajja kubaayo. Ffe tetujjangako mu ofiisi nga tetulondeddwa bantu, tetulina pressure tutiisa kalulu. Bw'abanga aswaiddemu eyo ango amanyi bakansala ki kye badde bamubanja. Nanga sipiika si debating mu kanso nze mulimu gwange kkubiriza. Bakansala yadde bamubanja budget ekisooka nga mu mateeka kyamaani wa district yabananyini budget wadde olumu ayagala okukyegaanira ku mpewo olwa sizoni y'akalulu naye akimanyi yabeera nanyini budget. Ekyokubiri babadde boogera ku ssente ezakyusibwa nga zikyusibwa executive ate yakulira executive. Ebyo alina okwadressingako issues abantu ze bamugamba si kuddukira ate ku sipiika. Yeeteekemu ekintu yeeyigiriza ekintu bweba balina kye bambuuziza nga kinkwatako nkyanokole aleme kuzanya defensive kwekwekerera. Ate ensimbi ze bagamba miliyoni 45 ezaziteekwa okuzimba essomero lya Galilaya awo ne mulekako miliyoni 9. No, kakati fe executive ekyo bakiwakanya nnyo. Galilaya Sokoso no okuzimbayo latwini era yali input okuzimbayo latwini n'ekizimbe era nze Speaker takola allocation ya funds wano ku district. Speaker akubiriza lukiiko era nga bw'abadde fatumanya ne ba heads of department obwetaavu obuli awantu ne twalocatingireyo sente si yaleta ekirowoozo kya Sokoso gyali okwogerako era n'omubuuza byonna byayogerako talina kye yali aleese wabula bimusangaeyo n'ayagala okuzimbirako emboozi ye. N'olwekyo consideration of the budget can be done. Or 3 ways in which we can change the approved budget. One is the reallocation. Number 2 is environment. And number 3 is supplementary. Those are the 3 ways. So reallocation can only be done to the already approved budget. Not the budget that is still undergoing the process. Still, reallocation is when after approving the budget, you feel like, no, there is a pressing need here, we need to utilize this money, we change this money from this item to another. That one also has a process where we have even to go up to the Ministry of Finance for approval by the Minister. Environment, I don't know what I'm going to do, but environment is also another way where the amount of money put on a certain item may not be enough,
you know, and you want to add more money, and you do what we call environment. And supplementary is when you have already approved the budget and you have received additional funds which are not catered for. Osobola okusaba ministry, nebabaako authority, nebabaako supplementary budget on the funds that you received after approving the budget. That I can tell you. But again, when the council has sat, deliberated, and passed with the motion to approve a budget, then any modifications before the final approval can only be done by council, or it can be done by executive, and the executive submits the same proposal to council. So the final approval or the final change will be done by council. I think it's a